ekyo kyo si kyangu okujjako nga tulina okuyita mu radios okulaba tubajjawa oba kisoboka tujja kufunayo olunaku tubayite ku ofisi yaffe ministry bange engeri gye tugenda okalagana nabo. Colleagues, I have to announce the arrival of the minister. Okuva bwe twaleeta abaana baffe bwe twasaba Kingdom ya Saudi Arabia okukomyawo abaana baffe paka leero twakafunayo kati abaana 205 abakomyewo era waliwo n'27 abakomawo ku Wednesday eno wiiki eno yennyini. So abaana bakyajja kweyo endagaano gye twakola ne gavumenti eya Saudi Arabia be balina okutwala abaana baffe. So mugenda kusharing eno list za kampani zino abantu baffe omuntu bw'abazze ng'ayagala kutwala abaana baffe soka okeberako eno list oba kampani ye kweri oba teriiko bulina okugana. Njagala kusaba bano abantu abadde batwala abaana baffe illegally bajje baregistering kampani zaabwe basobole okuba nga bakolagana ne gavumenti kubanga abaana babonaabona era kakati abaana abasinga abali wabweru bwe batuuka eyo tebalina gwe bamanyi kubanga bw'ogenda mu kampani zino zegenda bawa ogenda kuva wano okutuuka Saudi nga waliwo kampani endala ennungi ekolagana ne gavumenti bulijjo egenda okutwala naye bw'ogenda ne kampani zino endala zino someone calls them abalera. I call them abalera because they are not authentic. Is that registering tours and travel? Naye kati basazeewo okuba nabo batwala abaana. Salawo kintu kimu oba oyagala kubeera tours and travel oba oyagala kubeera externalization license company. Then olekerawo okutwala abaana wabweru. So bano abantu babbi nyiza okuyita nti babbi bo abajja ewaffe ne babba abaana baffe ne babatwala wabweru. Ffe nga gavumenti tumanyi abaana abagenda mu companies zino abo bali mu system yaffe naye abaana abagendera mu companies ezo z'endabula okubanga balekerawo okutwala abaana baffe tosobola kubamanya kubanga abamu baba bayitira busia ne bagenda mu Saudi Arabia yatwaddeyo ennaku 6 abaana bakomyewo. Gavumenti ya Qatar ya UAE ya Dubai yagambye paka nga 3 mu December yatuwadde kye bayita amnesty abaana bakola ki bakomewo abaana basazeewo okukomawo. Tulinayo ensonga emu eriyo bwe nagenda Qatar bwe nagenda Saudi Arabia bwe nagenda ne Dubai abaana bwe batuuka eri bagenda mu biyumba ate bwe bagenda mu biyumba abananyini biyumba babakozesa owa malaya bo nga bafuna sente yenga landlord ono w'obuyumba yafuna sente ezo ate nga bali abaana bagenda babakozesa ne basasulako sente ono omukyala yatwala sente agamba nti kola sente zigenda kuzaayo ewamu. So twagala kukolagana ne gavumenti zino tulabe nti ebyo ebiyumba babijjeyo omwana watuuka eri amanye nti sinna gwe manyiyo ekyandeese wano ki kukola mirimu sigendagenda ate mu biyumba eri okutuuka mu biyumba agenda kukoma wano ng'afunye n'obulwadde bw'omuzadde omanyi nti omwana agenze kukola ate nga yagenze okuyenda wali mawanga agawabweru agenda bakolera passport. Tosobola kufuna passport ng'otudde ewaka olina okugenda ku ministry eri eya internal affairs ne bakola kye bayita biometric okutwala olugalo lwo n'ekifaananyi. Teri muntu yenna akulimba bw'asobola kuwa passport ng'otudde ewaka ewamu enaka kulekule oyo mubbi era ky'oba okola olina okubira essimu poliisi bajje bamukime. Abaana bakakomawo okuva bwe nagenda e Saudi Arabia okusaba abaana okukomawo kyekindeese wano okuba nga nsobola kumitinga media fraternity batuyambe tukolagane ensonga eno etuuke eri omuntu wa wansi bulijjo alaba bano abantu abajja okukimula abaana baffe okutwala mu mawanga agawabweru. Mwebale nnyo zino tugenda kuba nga tusharinga ne police stations zonna ez'omu ggwanga kubanga omuntu bw'oba ogenda mu kifo ogulawo business era security erina okumanya
from the iso sub-county waliwo jiso balina okumanya nti ono mutaze ogulawo ki balina okubanga bagenda okulaba eno list eyabo abantu twagala nze simanyina waliwo okugayavu mutuufu kubanga system zetulina okuva mu LCL tulina jiso tulina bano abantu bajja ne babayitako nga balaba ne baleeta buno obuzibu ekizibu ky'obwavu kye bagamba nange gyemba nga mukalamujja bagamba fe abasinga obwavu naye tojja kusangayo omukalamujja wadde n'ogu ng'ali wabweru eyo bobo bajja wano abaffe tebagenda abaffe bajja wano bobu kyebaagala kulya emmere kubanga eri oluusi waliwo akasana akangi oba tebasobola kulya mmere so bajja wano ne bakola lejjaleja naye ne bafunayo akasente akatono akabazaayo naye bo bagezi nnyo okulaba nti tesobola kugenda gy'otamanyi omuntu gyakutwala olinnya ennyonyi mukalamujja abalowooza ogenda musalako obulamu mukimanyi naye soba ate ffe tumanyi ti mwabasoma nnyo okutusinga nosanga ng'omuntu amazima ojja mu maka gange nongamba nti maama gyala kutwala muwalaawo nze sikumanyi otwala te omwana nga nze sikumanyi tolina na document tolina ne system so bannange mutuyambe zino kampani zino buli muzadde apulaninga alawulira nti omwana we ayagala kugenda akebere ku zino companies era kyetugezaako okukola nti bano ababadde batwala abaana wabweru bajje mu ministry baformalizing registration yaabwe basobole okuba nga tutabo tubamanyi bwe banagenda mu byalo eyo ng'ekamuli oba igangawa basobola kuddayo balabe nti ebyo nabo babateeka ku boosu tosobodde kufuna okujoininga eno program ministry yaffe eri open ojja kujja tulabe bwe tusobola okubayamba oba muba musobola mukole SACCOS gye muva kubanga kati tetumanyi abasinga bajja lwomwaka basaasaanye bagenze gye baviira naye tulina data tulina list yaabwe naye ogenda okulaba nti tubateeka wamu oba in groups tusobole balabirira ekyo kyo si kyangu okujjako nga tulina okuyita ma radios okulaba tubajjawa oba kisoboka tujja kufunayo olunaku tubayite ku ofisi yaffe ministry kwange engeri gye tugenda okukalagana nabo